Ochalaba okwanjula n'embaga. Sabadikoni Sabadikoni buno obwenatete Venerable Bike Wembo omusumba w'obusumba obuntwala Reverend Emmanuel Lubega ne Mama Reverend Mayanja omusumba w'amaka gange omubuulizi nyawo omukulembeze w'ekkanisa omukadde Olivia Jasabira sebo mukwano gwange Dr. Agre Kibenge Permanent Secretary wa Minister etwala ffe abantu n'abakozi awamu ne Mama Hana Kibenge owekitiibwa mukwano gwange ennyo Haji Hamisi Kakomo Minister mu gavumenti ya Ssaabasajja atwala ebyobulimi Mama Kasato President wa Mothers Union Buganda omukyala Mukasa mukyala mulamuzi mukulu wange Uncle Tom Kitandwe abantu ba Katonda mwenna Mukama waffe yeebazibwe tukubira Katonda mu ngalo kubanga yatusobozesezza okutuuka wano olunaku luno olwaleero nyaniriza abazadde mwenna abatuzaalira abaana ab'obulenzi ne mubagunjula ne mubasomesa era buli omu nange Mukama nampa omukisa ne muwa omulimu nakola okusinziira ku mulimu ogwaliwo n'obuyigirize bw'oyo yali agusaba. Abaana ab'obulenzi abo mwabagunjula bulungi bagenze okumaliriza ng'omukisa bwe gwaliwo baleeta abaana ab'obuwala kale n'abazadde abatuzaalira abaana ab'obuwala bali abataddeko kadaali olunaku luno olwaleero bannange mbaaniriza nnyo wano mu lujja luno nno we twetalira ne bukya ne buziba ne tufunamu buli omu ze mulabazizzaako eyo nze zange zenfissaawo nziterekedde emyaka kati 5 kubanga embaga ezifaanana bwe zizaaliwo emabega emyaka 5 era abakola abaliwo abamu ab'omulundi ogwo ogwasooka muyimirireko nabadde nsabye mujje mubeere ekyokulabirako oyo driver ayina yawasa ku mulundi guli emyaka 5 emabega naye obugonvu bwe n'asikiriza ne mukwano gwe naye najja n'agattibwa ne munne mu kiseera kino nejjamu oli ali eri ku mulundi guli yali bestman kati ye mugole yali luli omugole kati ye bestman bannange mbaaniriza nnyo wano mu lujja lwaffe olwantakke nga bwe mbagambye leero emmotoka twazisibidde bweru ezikola zonna bwe zipaakinga tetulina we tuyita naye twenyiga ne tukola ne zifuluma ne zitunda ne zidda kino kansooke nkibagambe kiyinza okumpitako wa kamera kyuka otunule wano si lwe lunaku lwakyo naye nyino kibagamba kubanga omulundi ogujja luli mbadde mulaba migaati omulundi ogujja mujja kulaba kino ntakke zuli baso temujja kukomaawo mujja kutandika okusiikisa butto ng'ava wano ku ntakke
sibeebaza mmwe abatuwagidde okutuuka okubanga tuzaala product endala ezisinga ku ezo. Era kantwale omukisa guno nyanirize abagenda okukola product ezo. I take this opportunity to welcome the people working at Namamve. Mr. Rao and your team, please stand up for recognition. That is a team. Ngemwena nsanyuse okubalaba ebigambo bingi n'ensonga nnyingi mutuufu nazze wano kubaaniriza nembeebaza okuwaayo ekiseera neebaza Katonda nnyo olw'obudde bwatuwadde buli kimu tukirezeeko singa kabadde kaasebwasa ate singa ebbugu mulingi. Njagala nnyo okwebaza Mwami Lukabwe, njagala nnyo okwebaza omubuulizi Sali. Kambabuulira olugendo luno gye twaluzuukusiza okudda. Reverend Mayanja ajja okutusabisa. Bareverend tubafunamu balirirwe tusaba buli lwakusatu nga MC bw'abagambye tusaba buli lwakusatu. Bwe tuba tusaba tetuyina ddiini etaliiwo, tetuyina mubuulizi atatubuulira. Basheeka bajja ne batubuulira, Reverend Fathers bajja ne batubuulira, Reverend Mayanja ajja n'atubuulira. Kyokka ekkanisa eno yatandikibwa Bishop eyawummula. Bishop Bujimbi ye yagitandika. Naye nga tuyita abantu bonna abakozi bonna tusaba nabo. Mu kusaba olumu nga Reverend Mayanja azze okutusabisa n'okutusembeza. John Sali nga yaddiridde aliraanye ku altar yadde emabega. Nemuga nti Sali kiki? MD sinaba kumaliriza gattibwa na mukyala kakati sobola kusembera nga bw'obimanyi. Nemuga kiki kyoyogera? Naddamu n'akinyweza nti tannaba kugattibwa na mukyala. Sali sande jjojja kusembera. Sali atandika ensonga eno yonna ntuga nti abange ye bwe tuddamu embaga zaffe bano abasajja abemulaba batudde awo ne beesobolayo. Sempeebwa ye mukubiriza w'ekkanisa gye mbagamba ntaka ekyapo. Sempeebwa naye yadde emabega naye teyasembera ku olwo. Nemuga nti gwe oyagala toyagala ku mbaga ezijja tosigala. Sempeebwa gwe bali kumpuliriza. Ebirala byonna byakunyumyako byakwogera bw'onoonyaamu kati omutwalo nyinza obutagufuna naye mbaga eno sibangibwa. Ebirala binajja kasatu tuddeko awamu ne tugenda okuba ntusanyukira wamu era tujja kulya tujja kunywerako wamu. Ninga bwendi era siri bubi. Ekkanisa yakkiriza obulabirizi obwa West Buganda ne bumpa ekitiibwa ky'obwa Canon. Naye bw'olaba ky'olabye abantu bano bangi, buli omu omuleka, buli omu alina gy'ajja essanyu lye, temunenya bingi, naye Mukama oyo ali waggulu. Mukama oyo ali waggulu amanyi ekiri mu mmeeme yange. Ebirala sijja bigendamu. Ebirala sijja kubigendamu. Executive Secretary agenda ajja kwogera. Naye nina kuyita omangu awo ambenga abukira obubuukizi ekigambo kiganya okuvaayo naye kyabadde agezaako okugamba ono ye mugezi we yamutegeera ayagala byogera naye bigaanyi kubanga essanyu nagamba kwata onjogeri engamba sijja kuyumba amazima bwe banga bagasse kino kitundu awamu komyawo olw'okubanga ebigambo byakufumbiriganwa omusajja osooka ne weesobolayo n'oyimirira wano n'otandika okwogereza omwana w'abandi
nakkiriza ebigambo by'abakyala biba bitono. Maama Kasaato bw'ogenda okwogerera abakyala ekigambo maama kyandibasibiridde gwe nga President Emeritus Mothers Union jangu oyogerera abakyala abali wano. Kiki baana balenzi bano kye baba basuubira oba ebirala byonna nga Mukama bw'anaakuwa kubanga mmanyi nti gwe bigambo babikubira obisengeka obulungi n'okiwulira era omanyi okubisengeka obulungi. Singa kigambo ekisinga awo okujjako okugamba ti Mukama waffe yeebazibwe. Buwembo Sabadikoni obw'obusabadikoni buno mukali waffe omusumba waffe Reverend Frederick ne Maama America Balubega, omusumba ate owawano Reverend Mayanja n'abasumba bonna n'ababuulizi abali wano, Mukama waffe yeebazibwe. Ssebo Haji Amis Kakomo, Minisita waffe mu Bwakabaka bwa Buganda, tusanyuse nnyo okulabako ate era atwaniriza Permanent Secretary Ministry of Gender. Ebyaffe eby'abakyala omukulu ono abitukolerako bulungi newankubadde ate nga ye mwami Dr. Agre Kibenge ne Maama Anna. Maama Anna manyi oseesaamu nnyo eyo ebintu ne bitambula bulungi. Ssebo mutabani wange Owekitiibwa Dr. Canon Gasta Lule ne Maama Edith Lule ne bazzukulu bange, nammwe twebaza Katonda ku lwammwe kubanga omuwandiisi mu byawandiikibwa yagamba nti si lwa maanyi si lwa buyinza naye lwa mwoyo wa Katonda abasobozesa okukola bino nga bwe tubiraba akawungeezi ka leero. Maama Mukasa tusanyusa okulaba era manyi nti bw'onoba okola emirimu eri n'abalala bonna obujulirwa nti abantu bakyayagala obufumbo obw'omwami n'omukyala ojja kunyweza mu department yaffe eri gy'otegedde. Bazadde bannange mwenna abali wano, Mukama yeebazibwe. Bannaffe ab'enzikiriza eri endala, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Twebaza Katonda olwa kino kye tulaba. Era twebaza nnyo Mukama okusooka olw'Oweekitiibwa Canon Dr. Gasta Lule. Era kansabe ffenna abali wano tubakubireko mu ngalo ne maama ate n'abaana baabwe Canon Gasta ne Maama Edith, nze maama waabwe. Kale nno ne bazzukulu bange nabo mubakubireko mu ngalo. Ebintu ebifaanaganako nga bwe biti tebirabikalabika oba obutalabikira ddala. Abantu babakozesa wanatu ne babasasula omusaala era ne babagamba bagende bakole bye baagala okukola mu musaala gwabwe. Ebisingako awo abakozesa munakkiriziganya nange tetutera kubitunuulira, naye Katonda bw'akuteekako amafuta agaagaliza b'okozesa okubaako eddaala lye batuukako. Okusooka twebaza Katonda. No wanda waweebwa obwa Canon, ebyo Katonda byatunuulira kubanga yeetalabanga bwe tulaba, n'olumirirwa ab'enzikirizayo ate n'abatali banzikirizayo kubanga ffenna ku nkomerero goolo yaffe kutuuka mu ggulu. Kale Canon ne maama tubeebaza, mwebale kuba na mwoyo ogwo ogulumirirwa era ogufaayo. Nensunako kubanga embaga Dr. zayogeddeko naziriko wano era nenjogerako eri abagole weewaawo n'abazadde, ne ku mulundi guno ndi wano okujulira ate n'okwebaza Katonda n'okunyweza abagole baffe abaagalwa. Njagala kwogera gye muli n'ebigambo bino bye mutera okukozesa kubanga nja kwagala omwana muwala oyo paka lasiti, si weewaawo. Era bwe tubadde mu kanisa mulayidde nti okutuusa okufa lwe kulitawakana. Kakati no kalasiti ako kenjagala tunyweze nga maama wammwe. Leeta eyesooka yereeta ero
erimu ekigambo ekigamba nti loving. Muno oyo kansaba abagole buli mugole atunule ku munneewe. Omugole omwami tunulire omugole omukyala, n'omugole omukyala atunulire ku mugole omwami. Kakati love eyo gye mutulaga kati by the way mwe teacher era class yange njetegereza abatannetunulako mwetunuleko. Mukama yebasibwe mwebale nnyo. Love eyo ereme koma leero esigale ng'egenda mu maaso okwagala okugumiikiriza omwami gw'obadde osuubira okudda n'akafiira n'akomawo nga mwana wattu takaleese n'osigala ng'osobola okumwaniriza era ng'omwagala ng'omufaako. Love etayagala waleti yokka, eyagala omuntu ne bw'abanga mulwadde, ne bw'abanga munafu, ne bw'abanga afaananye nga bw'afaanana. N'olw'ensonga eyo njagala munyweza omukwano ogwo gwe mulayidde. Ne tudda ku leeta A. Tuli ku mulembe ogw'okwongera omuwendo. You need to add value to one another. Kye mubadde luli katwagala kirabe nga kyeyongeddeko. Baako omuwendo gw'ogenda okwongera ku munno. Amaka gammwe gakulaakulane era gabeere malungi. Tera nnyo okwogera n'abaana abawala olw'omugamba maama Kasaatu njagala omwana omulenzi nga yazimba nga yeevuga. Haiti bazoogerako namwe muzimanyi nga mu nju mulimu buli kimu kyonna. Kaakati oyo munange nze gwe njagala. N'omuga nti mbiwulidde owooluganda muwala wange ate kati gwe ayagala bino byonna ojjala ki? Mumanyi bye banziramu maama Kasaatu nze nina omuhabbati. Kale omuhabbati gwammwe gukola nnyo naye tegukola nnyo nga toyina muwendo gw'ogenda kwongera ku munno. You need to add value. N'olw'ensonga eyo abagole baffe tandika okuyiiya okutetenkanya muwendo ki gwe ngenda okwongera ku mwami wange, muwendo ki gwe ngenda okwongera ku mukyala wange, tukulaakulane. Sabula, wale wa mkola chance na
okyalaba okwanjula n'embaga